obusiraamu nga tebunnajja omuntu yenna bwe yazaalanga omwana ne yeesanga nga azadde mwana wa buwala, wallahi ng'embeera ye mu bantu be bamutwala oyo ng'alinga atalina makulu, sawa omusajja ono amuzadde oba omwana ono azaalibwa. Allah wekitiibwa agamba mu Qur'an, wa idha bushira ahaduhum bil untha, omu bo bwe yafunanga ekyengera nga kyaki kya mukyala kya mwana muwala, dhalla wajhuhu muswadda, yabeeranga feesi ye nga yeekama, nga yeebuuza ayumsikuhu ala hunin, amusigaze omwana oyo abeere nga amukuza mu buswavu, am yadussuhu fi turab, oba amuggyemu obulamu mu mbeera ey'okubeera nga amutta. Era mu mbeera eyo obusiraamu nga tebunnaba kujja, ne batandika okubeera nga buli bwe yazaalanga omwana omuwala oyattibwa, bwe yazaalanga omwana omulenzi oyo ew'ekitiibwa awaka. Obusiraamu ne bujjawo embeera eyo, ne buwa omukyala yenna okubeera ng'ayina okwenkanankana wakati we n'omusajja mu mbeera ez'obulamu. Haqqul haya, okubeera ng'omuntu oyo ateekeddwa okuba nga mulamu, oba azze nga wa kitundu, oba azze nga mulamba, oba mukyala, oba musajja. Obusiraamu bumuwa emateeka ge agabeera nga agatufuga ffenna. Eyo paati esooka, nti omukyala wa kitiibwa mu busiraamu ku lw'obulamu bw'ayina. Ekyokubiri, obusiraamu ne butulabirira ne butukubiriza okubeera nga abantu bano abaana abawala n'abalenzi bakolebwako emikolo gye gimu. Allah ow'ekitiibwa mu Qur'an tojja kusangamu ssuula yonna egamba nti bagiyita surati rijal, nti ssuula y'abasajja. Wabula mulimu ssuula nnamba, erimu ssuula ezisinga obuwanvu mu Qur'an eyitibwa surati nisa, ekwata ku bikwataganye n'omukyala byonna. Singa obusiraamu obadde buli azaamaanya omukyala, twandisanze ng'essuula mu Qur'an mulimu gye bayita surati rijal, naye n'omusajja teyamwogera, wabula yawa omukyala essuula nnamba. Bitegerekeka baddu ba Allah. Namba ey'okusatu, nti obusiraamu ne buteeka mu Qur'an essuula ez'enjawulo ezikwata ku mateeka agafuga omukyala. Minha, mu ssuula ezimu ze yateekamu surati Talaq, essuula ekwata ku kuwasa, ku kufumbira, ku kwawukana n'ebikwatagana n'embeera eyo. Singa obusiraamu banga tebuwadde kitiibwa mukyala, ebyo tebwanditunuddeyo. Tulina ssuula gye bayita surati al-Mujadala, ssuula eyo yakka ku mukyala eyajja wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam mu mbeera omukyala oyo yalina omwami ng'amutuntuza, ng'amutwala nga atalina kyamakulu kyali gyali. Omukyala oyo najja wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti ya Rasulallah, owange gwe omubaka wa Allah, nzize nga mpanjaga ensonga yange, baawange buli kadda ngamba nti nninga maama we, sikyayina mugaso gye ndi, takyasobola kukyalako gye ndi mu kisenge, mu mbeera mpisa, mu mbeera nga ze tukola mu kiseera kino. Omukyala bw'akwata mu nsawo yo n'ajjamu emitwalo ebiri, ya Rabbi olabanga ggwe gwasse, n'osooka osikayo buli kigambo ekisingayo okuba obubi. Ya Rabbi nga nawasa ekisiraani, ya Rabbi nga najjirwa, ya Rabbi nga nasinkana ekizibu.